ekinnuma n'ondaba oluusi nkaaba. Nze saamusinze yandiyambiddwa omuntu nali ngenda okulongoosebwa ebombo omusawo nampuleyingira akatambi kange naŋŋamba wagamba totya kufa. omusawo kati ekimye ekitukole tutya tukutungirewo buno obulumi tebuli kunnuma. Nze ekinnuma kiriwa ebinnuma byebyo byendaba oba byempulira kutambula nga mmanyi tuli kulwana kuba kwerwanirirako oba kulwanirira ddembe lyaffe n'ery'omulala. Nendaga nti nkola ekisoboka. We natetenkanya okutwala kamera nkwate akawunga mu kkomera akabi nga mmaze okizuula nti mu mateeka ga Uganda padde omusebe bamubala omutwalo gumu n'ekitundu. Ensi yalaga nti ebbanga lyonna nkoze bibi byereere. Kati ekyo kye kyasingira ddala okunnuma. Ne mutafa kawunga kenda ze baana bammwe ke balya ne bamakete ab'emyaka 4 ne mutabunyisa kawunga ako nti kabi bafune obwenkanya ate n'ofa ku kamera eyingidde etya. Nze soogerangako ku Kyagulanyi naye ojja sangayo positi zange bazeeditinze simanyi tojja ku kuziika kwange simanyi tokola ki sinafuyangako kibiina. Ne woogamba ow'ekibiina kya Nuupu kati agenda mpositingeko ebibi 5 nga nze muwe ebirungi 10 n'okusukkawo talina yadde ebibi 2 byenkoze mu kibiina ekyo. Mbadde n'emikutu nga wenteerako ekintu ekikyamu amasimu gavugirawo eyo positi gijjeeyo etookesa eyo gijjeeyo oyogeddemu bubi. Kati essimu ze zimu emikutu gye gimu lwaki siraba simu ya Lubongo yatiyo waayo oli otya. Nze kyova olaba nti nze bampalana nti nze ekibi kibadde kibi mu struggle yange nkuliyeetinga mukulembeze si mufuzi. Kati gweoyagala Bobi Wine anfuge nga tannatuuka na mu buyinza. Mu mbeera gye mbadde nnoonyezaamu ssente nayingira struggle n'emmotoka ezi 2 nga nina gurupu yange ya Damite Family yaliwo byonna byasaanawo. Okitegedde sawa ya leero ndi masiikini. Waliyo abantu nga Saamu nga Bobi Wine newaakera enkya n'ava mu struggle nze sigivaamu. Mbakabula basimula kuba naviira ddala ku byesige. Bino bye basala babisala basajja ba myaka 5 8. Kituufu. Ndiwo ni myaka ngenda kuweza buweza 3 batandise okumbaaga ensigo. Awo bulamu buliwa. Ote wali. Gonyumize struggle mbusimanyi mbu struggle mbunaddaawo olw'okuba ndi kusaba bujjanjabi mbu njogere birungi byereere. Nze era mbaddewo ng'ewange Bobi Wine ayogerwako kuba yaŋŋamba servant wange. Era nagamba Bobi Wine maaso ku maaso ne mugamba newonaawangula ngenda sigala ku opposition. Lwansonga opposition yejja kunnyumira nti wendaba ebinnye salaama mbyogerako ne batansiba. Obulamu bwange nnyinza okuba sikyabwetaaga nnyo ng'omuvubuka Katonda ansanyusizza naye ate nina abalya ku bulamu bwange. Mbabuuzako mina bakyekubidde ku media muweereza we Muzeeyi Masembe tuli Makindye ku restaurant ya Ajaruna H&M agamba jangu ofuna akamere breakfast lunch supper byonna weebiri. Onakula leero nkuleetedde muganda wange bingi ebibadde bimutambulirako bingi ebyomulugunya bangi abavuddeyo ne bagamba alimba byonna muleesi sobola okugezaako okunnyonnyola nze nga nze omu neerabiddeko omusajja teyeekoze ng'abalala bwe bagamba ali mu bulumi kuba neewuunya omuntu okugamba osobola okwesala akapiira engeri gye baŋŋambamu mbu kaba kaluma n'otambula nako oba musajja muzira naye byonna muleesi annyonnyole ye nga ye obulamu bwe obumutambulirako kyajja kitya ndowooza bangi bazze babitambula balaba embeera gy'azayitamu yafunamu obutakkaanya ne sayidi gye yaliko abantu beebuuza lwaki balaba abantu ba NRM basinze okumubeerako yalya byonna agenda babitunnyonnyola mugana alisami wangi buuza ku bantu mwana amaama bannaye abatulaba mwenna ewa Muzeeyi Masembe mwebale nnyo mwebalire ddala. Amanya yenza okukanya Saamu CEO Damite Family ekyaliwo Damite Family weeri just yali yawummulamu nfuna naatera okuresuminga
Bannange abangi gwe mumanyi nga abamu baali bampalya freedom fighter, abamu bampita foot soldier, bingi byenkoze ne basinzira okumpa amanya. Naye ng'embeera eriwo ssaawa ya leero, embeera ya struggle ya bulamu bwange. Kituufu. Bino bye mulaba byaliwo ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogw'omusanvu. Mu Uganda nali najja ennaku z'omwezi nga 17. Okutuuka kw'eno embeera kyogezaako okunyonnyola byatandika okubeerawo. Najja ennaku z'omwezi nga 17 ogw'omusanvu. N'enkwatibwa nga 23. Ekyo lwali tutuumye Anita Masitigo. Ojja mu Uganda kukola ki? Nzija mu Uganda, nzaalwa mu Uganda. Anti wali ofulumyemu? Nali nzijanga, ninamu maama, ninamu omwana. Osobole okulaba famire yo? Kati nasangamu Bannayuganda nga si bannabyabufuzi. Bannayuganda nga si bannabyabufuzi. Kikyogezako tegeeza? Nga si ba politician. Nga bategese baali batumye ekyokulwanyisa corruption. Era nakulira oludda oluvuganya Kyagulanyi yavaayo era ku TV n'alaga nti ebyo si byaki, si bya NUP, si bya NUP wabula bya bannansi abanyigirizibwa. Negatta ku bannansi abaali basitudde eddoboozi lyabwe era baatukwata abantu 105. Ludda ogwe bakukwatira wa? Bankwatira mu tawuni awo nga tugenda kuyingira parliament. Bali tugezaako kumaaki nga tugenda ku parliament n'ebiteeso ebikolera onakwatibwa bannange mu bana baateebwa abazaawo baddamu omuwendo gwali namba ki? 105. 104 ne bateebwa. Wasigalayo obwomu? Nze omu. 104 abo batabatya? Baabata nti okwekalakaasa okwakolebwa ndowooza tebaagobera amateeka naye ate tebalina bye baayonoona. Kuba okwekalakaasa kukkirizibwa. Gwe teweebuuza lwaki nze omu nsigala nga ate ekigendererwa kyaffe kyonna 105 mwatukwatira ku kozi emu? Baabata ne bagala kabasooke bakwate mbunze yali E1. Ekigambibwa nze yategeka okwekalakaasa okwo. Wekyali? We baŋŋamba munnange era kwe kunsigazaayo kati nga nali nga bantu kyalinga naye nga bambuuza ani anfandinze. Neŋŋamba bane tewali anfandinze. Ebbanga lyatuuka olw'okuba Bannayuganda baali babanja bali ku firisami ne TV nga TV n'amativi amalala bukedde gaalaga akatambi kange nga mbuka Kabangali awo bankuba bubi nnyo. Kati baakubirira nnyo buli wamu firisami. Era nasobola ne basobola ne banzijayo ne bantwala mu prison, si mu kooti. Nze tebantwalaho mu kooti. Direct prison lwa nsonga baali bankubye nnyo ng'ate nja kuyimirira mu kooti mubeemu abantu. Banteeka buteesi mu bbaasi awo ne bantwala e Luzira Makision Bay. Bwe natuuka eyo ate n'ensanga teri mazzi, nga basibe bamaze wiiki namba tebalina mazzi. Ate awo nawo ne ntandika okusiga enjiri y'okulaga obutali bumativu ku nsonga y'amazzi. Mukomera munda? Mukomera. Era ennaku z'omwezi zaali 24 naku lwali lwa 6 omwezi ogw'omunaana. Bwe twateekawo embeera n'omukulu wa poliisi n'ajja ku TV y'eggwanga akulira amaprison n'agamba banne mutuwa amazzi. Bwe nasetinga okwekalakaasa okwo amazzi abasibe baagafuna kuba ekitongole kya Water kye kyali kigaggyeeko. Ekigendererwa kyo kyayitamu era nakati abasibe bampita Sami the voice of prisoners. Wawa batuusa ku kye bali bamaze wiiki namba? Baleeta amagye munda omwo naye ekirungi twannyonnyola amagye ne gawuliriza. Nfuna. Wabula amagye mu kugenda baleeta SSU ye military ya prison. Eyali ekulibwa omwami baali bamuyita Mugume
enamba ya prison yali 962. olwo baleeta ku kigendererwa ki anti ye military ya prison bwe mwali mwekalakaasa kati ne babuuza ani yategese okwekalakaasa kuno. Abasibe abandi emabega baagaana okumpa ebyaliyo byagenda worldwide era abantu baabina mukomera bibaye ebi yesebo olindeeta nkunyumize ku mboozi y'ekkomera mashallah yo tuginyumye ngikuteere wali tulabule ne bannayuganda bavuka bannaffe misango ki egisibisa era gikusibisa gitya ogyewaza otya oyinza okuba wano w'obeera nogaaka ngendeko ku poliisi ya wali munnange n'obakonkona n'obajja kati ne bakuwa akatabo k'amateeka n'osomako kikkirizibwa n'omanya emisango egisibisa abantu naye kyebavuka bannaffe tebakola ki beekanga gulumye okuvuunuka otya ku poliisi nga munnayuganda poliisi post olina malawo bbanga ki byonna ebbanga lye bakusibye obitegedde mbitegedde nakati nsobola okukozesa omukisa guno atulina obudde nga sino byakunoonya bino tubaayo program tugitaddewo kamba nnyonnyole ku poliisi mu mateeka amatuufu oba bakukutte omalawo bbanga ki okuyingira ekkooti olina kumala ku police post wali essaawa 24 mulimu n'abamalawo wiiki awo oli wa ddembe okushowinga poliisi eyo senga oba ne looya oba wa ddembe babalingiridde eddembe lyo bwe bakutwala ku prison olina okumala ennaku 180 gy'emyezi 6 kobe nga watta muntu okugenda okulaba omulamu weba tebannafuna bujulizi bukulumikako ogwo musango oba olina okuteebwa kikolebwa wano kuba byebimu ku byanyambako okuvaayo weba kusanga ng'omanyi amateeka okumanya ekintu tekyetaagisa kukisoma wabula kukifaako akati mu mbeera eyo nagoberera amateeka mu kwekalakaasa saalina kissi saakwatako kitogi kya musirikale olina bye wamenya sina bye namenya teri yagenda n'acomplaining nti koolo ntataganyiza bizinesi ze takoze oba mwokyeza ebintu weebale tewali mukazi gwe baali batwala kuzaala ne mbulookinga oluguudo n'azaalira mu ddwali mu kkubo ebyo buli we bibula mu kwekalakaasa kiba kitegeeza ogenda singa omusango kuba okwekalakaasa kukkirizibwa mu mateeka okulaga obutali mu mateeka ng'oli munnansi munange nakubwa natandika okufuna obuzibu mu kufuka nesitabitwala nnyo budde olwansonga nendowooza infection bino engeri bwe twefuka ekiganda sobola oba nafunye infection nefunaawo ne bankuba gundi bamuyita seefu bankubyawo nmize ku bikerenda olwo abakuwa tebasooka kukebera abakuwa eddagala eryo ogenda n'obannyonnyola nti obulumi osegeera naye kati mu mbeera eyo byakuteebereza kuteebereza wenja nebwa wano wannuma nga gwe omusawo mbadde manyi ofaayo otegeere ki ekinnuma endwadde emanyikiddwa mu kkomera ntunuka gye basobola otegeera ne bagaa kati eno ntunuka aye bwe muba mulima n'ozirika baleeta ebisubi ne bakumako oba okuteeka mu kiswa ky'enkuyege balabo batodde engulu waliwo kye bayita foreign enkuba weeba etonnya nga nnyingi ya muzira temujeggama ositama busitami ku lulimbi muno n'akutunulamu ne mukola bwe muti emitwe w'ogusitulira bw'oti essasi lyandikulya olwo bano abakuuma bo baliwa bo bagenda ne bafuna wali obulagalalagala oba ebifule ebifuuvu bo beggama bo ne beggama ennaku eri mu busibe era mu bintu by'osigalidde okukola mu bulamu kyaliwo ne wooli mu maki naye womulyanga nti bagenda kumusiba mubeererewo kubanga abasibe balina eŋŋombe egamba nti omulalu kyasudde omusibe akironda naye omusibe kyasudde omulalu takironda tuliwo otuuka mu sseeryo obusibe kintu tujja byogerako tujjafuna programu naye katono nnyo tutuddeyo ku mulamwa olina statement gy'oyogedde mbu munno owuliranga mbu bamusibye mubeererawo banno kuba bwe ntunulira jjaniyo eno mu comedy gwe yali pira
emabega eno waaliyo banno abakulyako abayitirivu tosobola kuddaano okumenya mbugundi ne gundi ne gundi naye nze abamu mbamanyi baakubeererawo tebambeererawo tebambeererawo waliwo olina otuuka ng'olina okukola ekintu ekituufu ekintu ekituufu okikola budde ki omwana wo bamugobye ku ssomero toyina ssente togenda kubba atuule ewaka naye abazadde b'oku kyalo bajja kiraba bubi omwana wo bajja muteekateekako emize kumbe tebamanyi nti mu kunyigiriza omwana oyo atudde waka mu kunyigirizibwa kati nze natuuka mu byobufuzi nga wendi wawunya waliwo egasseeko n'omukyala ng'awunya ebitundu ebyekyama paka tomufunaako ng'alina olusweyo wansi naye abasajja abamu afuba kumala tafa ku lusu kasitamala era wamala nagenda banaaba batuludde neno ng'abayitagenda kukola sijja muddira kiri kyakoze eki kati nze natuuka ekiseera nga kyendimu amazima sikyasobola kikuyingizaamu nga ne wooba kyali wange nkwewala kyova olaba nze mu bulwadde buno neevuga naye nga waliwo omwana asobola okunvuga naye natuuka ekiseera nti we banaatukwa banajja nga banoonya Saamu ali voko bagenda kukwakirako abalala banno bano abatakiriimu kati abantu abo nagezaako nnyo we namanya nti bali mu bulamu bwabwe nabo nagezaako nnyo beesonyiwa saakoma kwabo bokka ne neesonyiwa ne famire yange nze nabeeranga wane waluna nzija ne kawala kange antambula nako buli wamu naye kali mu Uganda ndi mu Uganda maze n'ebbanga nga nkola ki okwewala okala we naabeera awo kati waliwo eno weevu ebaddewo ey'okukwata abantu abali voko ku Kyagulanyi kati abo nga tewali kinganya nga ne girlfriend kiba kizibu omusinkana kati mbadde mu bulamu 5 nga amazima wendi wawunya naye nga ngamba kambeerewo male kati yeyo embeera natuuka ekiseera nga nina okukola ekintu ekituufu naye nga ku mabbali kikyamu kikiri kye mbadde nkunyonnyola mwana wo bamugobye ku school fees togenda kubba atuule naye banebba tebagenda kiraba bulungi kuba tojja bannyonnyola munnange kiri kino ne kino buli kibula mwana we yaba akibbya nti tasoma yali ku ssomero yali ku kyalo bo baba bakiraba bubi naye nga gwe wakikola mu kunyigirizibwa kati mbadde mu bulamu obwo nga n'ensinjiraga kirala otegeera gwe nga mu mutima gwo mulimu obulumi kirala ekyotuwa kirala nnyo kuba nze nkoze bingi wano Gasumba yagenda n'agamba nti abanuupu mukaddiya we yaffe tukaddiya passport okimanyi nagenda neninnya ennyonyi okuva Kenya mpaka Kenya ng'olwo lonna oyagala ki anti Kenya erina passport erina airport 2 ey'Ekisumu n'eri Kinyata kati walinnya Ekisumu n'ogenda Ekinyata kwagala kulagako mbeera z'engoye ennya nzikyusiza mutoyi ndage nti tulinnya ennyonyi ez'enjawulo olwo lwonna anti kati twagala ekibiina kyaffe kibeere ku mimwa gy'abantu oyagala kakasa ono Gasumba byayogedde naffe tuzirinnya tetuli mu struggle tuli banaku naye ng'ennyonyi ya 3 bagamba malala tegaba malala waliyo ebintu bingi bye tukoze nze sijja kugamba kinze naddala Saamu nze ate nze sejjusa manyi oba omusajja oba ndi muteeso laavumba na nnyingi nze gundi wano ze nkoze ne ndabako nga Kyagulanyi azipositinga nga yeebaza bannansi naye ng'amanyi beekutte gurupu ne bakola ekintu ekyo kumbe nakikoze omuntu ali nkuleetere ekimu ojjukira abaana bagenda ku American Embassy okwekalakaasa abo nze yabatwalayo n'ebifaananyi obyekebera Kyagulanyi yabipositinga wansi w'ebifaananyi ebyo kuliko hashtag Samida Mighty Family kuliko amaanyi go nze yakiteesateeka n'entuula ewaka n'enkola ebipande era n'abyebaza n'abipositinga ku page bino biriko
#Sami Might Family. Awo poliisi babalidde. Eyo yali gundi yange. Abakyala bagenda okwekalakaasa nga bambadde gomasi ku human rights. Mwe mwali ne basawudda madaada baani. Ebyo nze yabiteekateeka. Okujja abaana abaali stranded e Dubai. Maanyigo. Nze yabasayininga nako. Gwe yaleeta idea nonga bannaye kimala. Nze nalaba nga balaajanye. Ne president wange n'agendayo teyajjayo yadde n'omwana n'omu kuba yalemererwa okubalaba. N'engendayo wuuno ku poliisi kwe baali basibiddwa. Ndaba baba no nga batuuse nze yabasayininga ku poliisi. Era ne tiketi ezasooka ez'abo abaali obubi abaakola ennyo sipaaka batandika okusonderako ssente nazo nzirina wano. Baabano balabi era baasanyuka nnyo. Kakati naye nze lwaki kati endala abantu b'omu Lubigi be baali bagoba nze yabayisakira tenti nga babawo obuwunga ne mbajja ku buwunga ne nkozesa peegi yange nga buli kanamu mbakeereza amatooke. Bino nga tebyayogerwako. Kati nze ebyo byonna tebyogeddwako. Lwaki? Naye nze mbadde sibikolwa njogerweko. Wabula nga kyekimpa emirembe. Ekirala bino ebipande bye mwasanga nga ku kisenge firi political prisoners nga posita z'abayimbi nze yabikola. Nze yabikuba ku ssente zo nga ntuula butuuzi kubanga struggle erimu abantu abatagala kwatula mannya. Kati twalingawo nga ffe tusupportingibwa abantu beeyo ate n'ekirala ne mukazi wange abadde ng'eyo be bano abantu abaagala ennyo struggle ansupportinze nnyo. Kakati mu mbeera eyo ebirala nno gundi zikyaliyo sisobola nakugamba wano naye by'otaddemu omukono. Bingi byentaddemu omukono ne idea zange wano mbusimanyi abasibe balekera owozesebwa mu kooti z'amagye. Byonna mbirina neno nga musindikira nga mbimusindikira nga musaba batuwe olukusa tuyiwewo omubiri. Era twali tugenda okwekalakaza Segirinya lwe yafa naye nga naakava mu kkomera. Ate era oba otunidde struggle yaffe eri eyasooka eyo twalinga bumu nti lwa nsonga nti wakuliyeetinganga ekintu kyakolebwanga naye kati ssaawa zino twajjamu gundi walya. Lwaki mutandise okweyuzaayoza tugenda kuddayo wali? Lwaki amaanyi ge mwagiramu agaawamu gaatuuka ekiseera mmwe kennyini kyenyinza okugamba ne mutandika okweyuza kuba twabirabako? Twaddira bannansi twawa nnyo abantu amatu nga tebalina kye bateeka mu matu g'abantu amatu ne gabowa. Okitegedde? Twawa nnyo abantu amatu nga tebalina kye bateeka mu matu g'abantu. Kiringa woonaayambala bulungi essaawa yo eyoweereza ku TV n'etuuka nange n'ogenda n'oyogera ebintu ng'oli simaati era nga tebabitegedde nga byamakulu. Kati tuwadde nnyo bano abalina ebigendererwa ebirala ne tutandika bipropaganda. Kati tubadde n'ekizibu awo nga nze Saamu nze omanyi Saamu obulamu bwange mu bintu byonna saawukana na ssimu na kisumuluzo. Lwakiri ngipangisa ebyo ebintu bibiri nemerera okulya nengoye n'ebyo. Nze kasa naweza emyaka 18 saawukana na ssimu eriko okitegedde na kisumuluzo kya mmotoka. Mu bulamu bwo bwonna ozza okitambuza ebbanga lyonna ne we nali mu comedy nga ntandika natambuzaako ebigere. Nakulabanga olumu wano nga lwakiri ng'ogamba muganda waffe Dennis weebale
nze saawukana n'ebyo ebintu ebibiri si wanooka ne mu mawanga gye mbadde. Kaakati okubwa ogenda mu ddwaliro gwe bakuwa buwimpeke. Bakuwa buwimpeke. Kozi ongambye obulwadde bwe basinga okumanya mu kkomera ntunuka bwe bulwadde ng'ate ezimbye bweti. Bino ebirala ale bannanga olwale ng'oli convict omumanyi ye muntu omusalire ng'omusango gwakusinga. Kyova olaba bakkiririzisa nnyo abantu kye bayita Filiba Gaye bakuwa obusibe obutono. Nti emyezi giri 6 we ginaayitawo n'abaamu amagezi ojja kukuba emmeeza. Naye kati osanga abasibe bali bamazeyo n'emyaka 3 tebalabanga mulamuzi n'abeewaabwe tebafaayo. Okitegedde? Kati kyekyo kyeyembeera nti ebyobufuzi bye tugaana abaana baffe ate bye bitwala ensi eno bye bitukosezza. Buli kintu kyetaaga kukifaako era buli muzadde ali eyo ng'olinayo omusibe oba oli ki oba kyaliwo omusibe genda omunoonyeeko mutuule ozuukuse fayiro ye. Baana bangi abali eyo amaze mwaka tayingirako kooti. Weebale. Njagala nkubulye nti nze we nalwanirira amazzi baagazzaako ekkomera lyonna kuba abasibe baali balina okutya. Baali balina ekibbuli. Kye nasooka okukola nasooka nensasulanga ebintu abasibe sabbuuni bino byeruzira kyekyantwaza ne kamera ng'olontegeka ebintu we binaaba tugenda olwokulwanira eno budget eno lisiti yonna ogiraba bino byeruzira Maction B kubanga namanya nti senga ne wemba nfukafiiriddemu wano nga mbagulira langi kati kitegeeza nali nnina okukulyetingawo ki omukwana eri abasibe n'abakadde nemba nnyonnyola ne mbagamba bannange wano tuliwo abasibe balimandi si banamusango muba munterese buteresi newondeeta mu kooti nina osooka okusaba enkoko n'omuceere ndyoke ngende mu kooti. Anti buli we bakwata olina akakadde ku wali akanaakola ku kutambula ku transport y'amafuta. Kati kyova olaba abamu babawa balooya nga tolina looya. Oyo looya ezo zennyini zasookerako akakadde bali akali buba obukadde 3 ku buli mutwe gw'omusibe naddala ku misango eminene. Era wokkiririzisa omusango looya wo yafunamu yasigala azirya. Teri looya akutaasa ng'oli munaku bw'akuyiriddewo mu biri oli munaku tolina nanti era azungamu byazunga n'akuzza ebbali naga nonno biganye jangu tukkiriza omusango kkiriza obusibe obutono kubanga wonna kkiriza yadde emyezi 2 oba ofuuse gajeti ya pulizoni oba ogenda nakulima. Amakomera mu ggwanga gali 260 sawa ya leero okebera ku map pulizoni ziri 203 baagajjako ga kibunno emirayo mamere gaabwe tulera ne trails ezisavi amakomera ge gasavinga emmere muno mu bikuubo 3 ga kinoomu kibunnoomu tegakyalina ku maapu gavaako dda baleeta bano baana bato ffe be batwala ne tulima omwana w'abendi ali eyo ali kkuba enkumbi tamanyi lwalivayo tamanyi na musango gwamusibisa. Kakati ebintu ebimu bwe tubeera mu comfort zone tetubiraba ekituufu. Nze nina ensonga zange nti ssaawa yaleero nze buno obulumi tebuli kunnuma. Nze ekinnuma kiriwa ebinnuma byebyo byendaba oba byempulira. Nti kutambula nga mmanyi tuli kulwana kuba kwerwanirirako oba kulwanirira ddembe lyaffe n'ery'omulala nendaga nti nkola ekisoboka. Okitegedde? nsobola okulwanirira n'atalina ddoboozi. We natetenkanya okutwala kamera nkwate akawunga mu kkomera akabi nga mmaze okkizuula nti mu mateeka ga Uganda padde omusibe bamubala omutwalo gumu n'ekitundu buli lunaku naye emmere gy'alya teweza na 2,000. Mu kkomera bakkiriza ebintu ebisiringa byonna tubisiringira ano mu kikubo kagaba amazzi nentumya box ya yogurt nga ntaddemu ka kamera akatini buno ng'obweppeesa nga kano nenkwata bino bye nakwata.
banno we bavireyo ne bagamba walya wayingiza otya kamera. Kati ekyo kye kyasingira ddala okunnuma. Ne mutafa kawunga kenda ze baana bammwe ke balya ne bamaceta ab'emyaka 4 ne mutabunyisa kawunga ako nti kabi bafune obwenkanya ate n'ofa ku kamera eyingidde etya. Oba okitegeera wano nali siriwo nga ndi bweru nga wenkola positi zange oya gustruggle wadduka jangu utulwanire wano kolo byansanga ndi ku gulawundi mbegaseeko era mbadde omu ku abo bannayuganda abakubiddwa ate n'osiga enjiri mbu ngenze kima biragiro watandika okubeera nga kasente wakombako era basinga nnyo okuteekawo essira sami kamera agiyingiza atya. Balamu yaleeta sente mu kkomera. Balamu yaleeta sente mu kkomera miliyoni 10 nze yampa 10 oli n'aleeta miliyoni 5 n'aziwa Basaanya. Nga zaaki ezo? Yatugamba sampo naye sente weeziri mpitirivu. Ng'ekigendererwa ki oba? Tuyimirire mu kkooti twegayirire Museveni tumulage nti Bobi Wine atukozesa. Kadem tuyimirire mu kkooti lwe muzeeyi nsaba kunsonyiwa Bobi Wine atukozesa. Ng'ani agamba ebyo? Balamu naawe kali ate nze nabyogera olwedde era Basaanya baabyogera. Kituufu tebabyogera? Baabyogera. Kati ne bajja kunze ne bakusimba ekkubo. Ekyali kinsibizzaayo okutambula kkooti emirundi 10 ne baŋŋamba nsayininga essente ne ŋŋamba Balamu wano waliwo abavubuka fayiro zaabwe zeetaagisa emitwalo just genda ku kyalo bazizuukuse bafune obwenkanya. Kwata ssente ezo nze mbamanyi tubayite buli omu tumuwe emitwalo 10 naye sigenda kuzisayininga. Ekyo wookikola ebisigadde obiŋŋambe. Balamu yagaana. Yagaana. Ng'akuwa nsonga ki? Ngamba nedda kati zino sente twagala ozisayininge ekyo naye Balamu obuzibu bw'olina ze bankwata $50 eza dola nali naakajja mu Uganda. Era ze sente zenzize nga nkozesa ku akawunti yange. Naye kati obuzibu bw'olina oyagala nsayininge miliyoni 10 oyongereko 0 omuntu te 10. Ebyo bikozese bayungwe naawe. Kekakodde ke bakola. Ne muganze togenda binsayiningisa. Bongerako ku 00 buno. Ne mugamba wabula njagala genda sinkana mukazi wa mu America bino mbirese. Ne mugamba omulimu gwo ngenda gukola ne sina wenteeka signature yonna nze saasoma. Liwaliko wa kulikodinga siwandi. Nangamba okakasa ogenda kikola nti ye. Ogenda kikola ne mbanga ngenda mukundekane omulamuzi nti bane bino mbimaze era batwadde emitwalo 5 ogenda ku kkubo. Bobi Wine yadde yabyeganye yabibadde emabega nanga ebyo birekanire muzeeyi akusonyiwe odde ne mu komedi wo. Tegedde. Ne tuteesa nenzikiriza kuba baali banzijjako kamera kola amawulire gayiika. We gayiika nze kigendera kyane kyali kya mawulire era nze yagamba ensi nga Basaanya kye bagenda okukola Balamu kye yabagamba. Era kyamaanyi kikolebwa. Era we byakolebwa awo ne manya nti kati ngenze kufa era banzizaayo obuse bonna mbumaliddeko musiikidde. Emiggo oluna nti omaze okugaana bye bagamba. Awo baali tebakyankuba bakutwala busazi sikidde. Obuse bonna mumaliddeko mu ddwaliro. Nze kyovula nze ntabuddeko emirundi 10 naye tebandeeteddeko mu baasi. Nzijidde ya motoka ya buyonjo ng'eriko ne gate awo. Ebbanga lyonna lyomaze mu Sikibbe bonga tebakugamba owaayi embeera eno yeetaaga kukolebwa weeti. Sikaani gye nakoze wano nagikoledde Nakasero endala nagikoledde ku Gundi Kampala Image. Batadde kamera muno mu Kasolo neeyingira neekuba kino. Olwo mu ddwaliro olwo eruzira bonga bakebera biki? Ate ezo sikaani bazirina obutiko bukonyerwa amanda ate balonda ebijanjaalo. Yeno gye bakebedde? Yeno kati bagenda kulongoosa wano we waazimba. Okigedde balongoose kano balongoose n'akano operation ya mirundi 2. Kitegeeza wano we waazimba.
ne wano balina longoosa kano bamala okukasala kano bagenda kasala kano ketugga na kano bakasale nkufuna kekamu keeko okitegedde kekamu kyekimu ne wano bakulaga engeri bwe ketuggamu nolinga gumbo bali eryakanyigo oba kyo kitegeere kati nemba nga sikyasobola kufuka omuso gwina kwambuka ate mu nsigo ogwandikiridde ate okitegeeza oba ofuna bulwadde kati nensooka nsolooza ku ssente baliri pazo ne bantwala ne bakola sajjala eno ey'okuyisa akapiira wano naye kati olaba kintu kikyo kivunze kyo neetaaga kulongoosebwa kitegedde kati obulumi bwokka obuli awo naye we navaayo nayita mu mitendera gitya nsobole nga nsuubira betulwana nabo bagenda kusitula ensonga eno bannyambeko saagireeta kunafuya okitegeera nasuubira nti kengenze ku omanye amalwaliro gonna ge nakozesa nga manyikiddwa eno UMC eri Bukoto yeyakola medical check-up medical check-up nga nakava mu kkomera yeyagikola nekubulira kikulu nembuulira nengenda ku kitongole ekya Africa Center from Torture Victim ekivunaanyizibwa wemba nkusse bankwate bantwale nga tebantulugunyiza bansingisa omusango bansibe naye nze natulugunyizibwa okyegedde bano ne bakonfaminga nti ntulugunyiziddwa ne bampa n'ennamba yange yiiyo erya544 ne bampandiikira ebbaluwa ngende ndaberologist wagenda yono gwe nalaba ku ssente zaani ezange ebyo byonna nga babimpandiikira naye nze njagala nkuŋŋaanya obujulizi buno ne sikaani zino byonna era we nabifuna fayiro nengisitula nenjitwala ku kitebe wagendayo nagendayo fayiro we nagitwalayo nasuubira nti awo tugenda okutandikira ofuna obuyambi naye nga simanyi bulumi buli muli simanyi kati munnange mu mbeera obulumi bugenda bukula mpita mu mitenderera nziramu nkubirako mukama wange munnyonnyola kati mu kusooka oba balowooza njagala ssente simanyi mu kusooka ate oyagala ssente nga bino webatwalidde bino saabitwala natwala bino ng'olonoonya ssente kukola kino anti omaze okubalaga prosesi yonna gye weetaaga okutuuka ku kino olwo ssente bo baaki balowooza mbu onoonya ssente zakulya ne ku WhatsApp nabiteekako n'obisindikira nembisindikira Lubongoya addamu atya addamu atya ng'omaze bimusindikira abiraba teyanziramu ku nsonga eno yakuleka ku boutique teyandeka ku boutique yankubira nagamba tujja kufuna obudde tutunule mu nsonga ezo munnange obulwadde bweyongera sindikira era muddamu musindikira message siri bulungi amugana nange naawe okusula nno navaawo olwadduka ono nina ekiyumba gye neekukumya eno naye nandibaddeyo kuba sinti sirina wakusula neekukumyeyo lwa nsonga bino bibakwatakwata abantu naye obulwadde neetaaga ngende mu ddwaliro soke nkole kino nemusabayo emitwalo gyali 3 naŋŋamba ngenda kuwaayo 2 nampa 2 yazikuwazo yazimpa kati nenza nemugamba neŋŋendako awo nengula ku bukerenda bwa UTI obwa infection nenzijayo ngenda olaba ekintu kikola ki kigenda kyeyongera ngenda olaba wentuuka okufuka twakagira wano nkyafuka twakagira wano nga nkyafuka ebyaddala ate nga sirumizibwa nagenda olaba n'obulumi bweyongera butandise okwera obwaddala kati ngenda omukubira tafaayo nkubidde zaake mutadde ku video call naye munnyonnyodde nkubidde Big Eye munnyonnyodde nkubidde King Saha munnyonnyodde pandikidde Dr. Ildaman pandikidde Walukagga abo bonna beetoololerako baki
bannankyukakyuka eyanziramu yali King Saha nampa $10,000 omulala eyaddamu nankubira yali Big Eye ne twogeramu ne yeesooza na kibinnyo bwe twakoma yakoma ku kibinnyo kibinnyo bwe twakoma omanyi embeere entuusiza okwogera ekituufu ekyegedde si nti njagala kuvoola oba kunafuya naye sitole we yali ntuuka ntya wano temuli kweditinga bano nno bonna nga benkugamba bwewabaayo ayeegaana ekintu ekyo nina essimu ng'agijjako n'eraga no ansa emirundi n'essaawa byonna birina abo bonna benkugamba nina screenshot zaabwe nga njogera nabo ku ssimu dakiika ze tumaze ne be nakubira video call nzirina nze njagala ali wano alaba saagala ntuuke mu mbeera bagambe seerwanako ninze essaawa esembayo okyegedde kuba abantu bano mba sifunye ekituufu obulumi bweyongera omwana muwala nkyalira bamuyita National wa Love Corner andaba kumanyi mukwano gwange nnyo okuva Dubai eyo kyava ngamba nonno nkubuulire eno embeera tolekedde ogambako Bebe Cool ye yaleeta idea eyo naye mugambe nga muyimbi tomugamba munnabyabufuzi mugambe nga artist olwakuba essimu ng'essimu evaako eyampe ya Bebe Cool olwakugikuba kyavaamu ne bagikwata ne bagamba akyali mu studio agenda kwogerako naawe n'akuba audio ne mwetondera ne mugamba papa nsaba kunsonyiwa nze Sam n'embeera gye ndimu nzize gy'oli nga artist papa nkimanyi olina omutima omulungi biri nsonyiwa sooka otaase obulamu bwange naga Sam kinakuba video call nemunyonnyola wendi biki n'embeera gye ndimu nangamba kale ngenda kulaba engeri gye nkuyambamu yali yakava ku ssimu nanterako akakadde nanterako akakadde last big size nagamba sooka wetetenkanyeko kyali mugundi ebiseera ngo ennyimba zizimuwuuba ene nebaza nesiima biki kakati abantu bajjukize si gwaleeta idea y'okubira Bebe Cool sinze aleta kale nolaba era mmala omukubira mpadde akakadde mukuba screenshot musindikira King Saha ne Rubongoya sindikira King Saha ngamba omusajja ono nkubuulire agenda kunzijanjaba nekinaalabika kitya kosaga ngamba togeza boy togeza kukkiriza kujanjabe olwateerako Rubongoya olwalaba gundi screenshot ne mugamba muzeeyo omusajja ayolekedde okunzija mu kiyumba kino ndi bubi nangamba teekako location tukeereyo ku makya namuteerako location ne bajja ne Nobat mu mbeera gye bansangamu tebanninda na kukyusa lugoye ne banzirusizaawo mu ddwaliro olwa rasita ng'omukuba wasitateekako kasayala screenshot ya Bebe Cool agandooza ekinaabaawo era ndi wano kwebaza esijja olw'obudde bwe n'ekitebe kyonna okumpa obujjanjabi obwasooka bujjanjabi ki banzirusa mu ddwaliro wano Wandegeya waliwo eddwaliro we batera okujjanjabirako ne baana abafunye obuzibu ku booda biki ogendawo n'ofuna obujjanjabi era nagendawo ne banteeka ku ddagala lya UTI lya nnaku 7 lwaki tebasooka kebera anti banzijjako omusulo ne banzijjako bankola ne sikaani ne sikaani gye bankola ndowooza oba yaki naye tebagimpaliza butisi zaabwe tebazimpa kakati ne mbeerawo awo mu ddwaliro ne mukubira ne muga nze nono nazze mu ddwaliro wantadde bulumi ndaba bweyongera okwera Rubongoya nangamba kati genda ku kitebe bakweyo akakadde kamu ne bampa akakadde ne bandeetera n'ekitabo
n'ebbaluwa n'ensayininga rent, kwaliko rent and treatment. Kati lwonga yanankwera nanga afunayo kaakazibu ka migga 22 opowemu nga neyanziza nnyo kubanga mu mbeera awo twali munnange nali suubira nti nsobola okuzifuna. Nazo zaali nnyingi era neebaza. Wakati we nali awo ne mugamba naye engeri namuwandiikira message ne message njirina. Mugamba engeri we mfunye ssente zino obulumi nze abuwulira. Kangezeeko mu bannayuganda abalaba mikwano gyange tulabe nga nfuna ku buyambi obulala. Lwakiri ngende funa ku bujjanjabi obusingawo banasajja bayinza oba bankosa mu ndoomu. Nangamba kale kisoke ne mugabo ogenda kunkimako nedda funa mukwano gwa ku kime yenna tuli bize. Era nafuna awo omuntu najja nankima. Nengenda mu kalwaliro akalala ekyanja. Kati nenjagala okukola sikaani zino. Zino. Eno nga sigimanyi. Kati nga mbuuza waliwo sikaani za muno. Mpulira obulumi. Nyongere enkola eri gye nasooka okukola. Natuukayo nentandika obikola nga byonna nembikola naye ng'eyo sinnagikola. Ne bampa n'ekitanda. Nembeera awo obusente ne bunzigwako. Kati nenzija nempositinga vidiyo. Yatambula ennyo. Nali ngikutte nga ngisindikira esijji edda vidiyo ngendo gipositinga ng'eyiseeko omwezi gumu. Oyagala kufuna mbeera gy'olimu? Nedda nga mpositingira bannansi abaawulira nti ndi mulwadde. Kati nze napositinga ng'okubakakasa embeera gye mbaddemu. Nti ne Zaaka akimanyi ne Lubongo yakimanyi. Zaaka yali akimanyi? Yali akimanyi. Yabyegaana? Oli omuwuliddeko nga awa obujulizi bwonna mbu kituufu? Kalina akatambi ng'abyegaana. Olina message yabyegaana. So kuganya bamanya obulwadde bwange mu ntandikwa. Asooka DJ Benanzo ali mu Amerika. Omulala Kasozi ali mu Amerika. Omulala yaddako kubimanya Zaake. Kitegeeza wakusatu. Omulala yaddako Lubongoya. Be bantu bana. Omulala Big Eye. 5. Omulala King Saha. 6. Omulala Nyeko Deriki. 7. Abo bonna benkugambye beewakani. Be basooka okumanya mbu Sami akyamazima mulwadde. Eyaddako nga si wagundi omulala yali nsereko teyabikula message ng'awontaawa. Nsereko ki? Muhammadi. Ng'olwo ntaawa olwo nzikiridde mu babebe kulu mu baani ntaawa. Sina yadde 10. Yagala taasa bulamu. We nabeera awo mu ddwaliro nenzija ku zirayivu ne zinvuga speed. Deshi ne bavaayo okunsondera ne lipazi. Ne banziruse bombo mu ddwaliro. Nga tebanakuddusa bombo mu ddwaliro. Otulaga vidiyo ng'okutte iPhone ne Samsung ne bazibala abalamu awo ng'ekitene nnyo ziri mu miliyoni nga 7. Era zimaye vidiyo zo waziraba nga bali mu kutematema iPhone ne Samsung. Ne beebuuza omuntu agamba talina kyakulya, omuntu agamba asula mu kiyumba, laba essimu zaakwata, lwaki tatunda ssimu n'asooka yejja mu buzibu, lwaki si kyewakola? Wali mu kutandikwa nkugambye nina ebintu by'essasula obulamu bwange. Oŋŋamba essimu na kisumuluzo. Kati ssaawa ya leero essimu eno ogiraba sola gitunda miliyoni 7 yadde 4. Tekisoboka. Naye essimu eno yenzijanjabye. Kitegeeza ne bbiiro egenda okunkolebwako emiliyoni 3 nkozesezza ssimu eno. Kati ate woyogera ekyo oba oyogeza busiru na butamanya. Kuba abantu bangi balekawo n'amayumba gaabwe ne babasondera ne bagenda e Nairobi babajjanjabe. Kati ekyo wokyogero kyogeza butamanya. Naye engeri engoye embi we batazigoba mu butale basuubira abasiru okugendayo. Nedda endiboota bagisala nga mulimu ekisaati ekitalina mikono. Si nti bakiteeka mu butanwa. Bamanya muzeeyi atategeera gy'agenda mu katale. N'olaba muzeeyi aggya ekisaati
Ndoza yakiguza atamidde. Kume ekyo kyalabe ekyo. Kirimu ebidamage. Engoye embi tebazigoba lwasonga bagezi bokka si bagula. Bakimanyi wawo nomwajo kujja azigule. Kati saagala olowooze nti social media eno tekuli basiru. Waliwo be bategeerera, waliwo abeetegeerera. Kati abantu abo bonna tulina okubaweereza. Wali akulabako obulabe ekimuzeeyi bambi kyankulira bulungi ebintu ekyo. Ne bw'oba toyogedde waliwo alowooza ku interview yo osengesa otya ebigambo nkufuna n'abirowooza n'afumintiza n'agattagatta talina gy'abitwala ye aliwo okubugattagatta enaga naye kati wano yebadazzaako nakwata ensobi kati oyo waali muzeeyi waliyo atali kwagalanga ne w'olijja n'oyamba omuntu agenda okufa nadda engulu era nga we bamubuuza lwaki toyagala muzeeyi sima kivuka kye kyankola naye sikyagala nze kati abantu abo bwe tuba mu midiya tetwagala kubadabolinga bukyayi buli omu omulekera endowooza ye wabula n'ogezaako okwekuuma oli atakwagala bamubuuze lwaki toyagala kimuzeeyi awo kibeera ku live kisabaasaba ssente kikwanakwana abakazi kibibbi kiyaayeyaye nakiwa obulango tekyabulanga oba odabolinza oli obukyayi oba omuwadde ebyokuwoza lwaki takwagala kati tubeera ku midiya eno si nti ffe tutegeera bali abalaba be basinga okutegeera kati mu mbeera eyo midiya saagifaako natuuka ekiseera nga nina okukola ekintu ekituufu amazima nga sigenda kufa obuyambi buvuddewa wabula nfa ku bulamu gwe tewafaayo oba ani akuwadde oba kasita wejjanjaba kasita nejjanjaba natuuka ekiseera nga ndi ku struggle ya bulamu bwange kubanga ne Uganda empya twagala etusaanye nga tuli balamu teri muzira mufu teri muzira mufu obalaba bulijjo nga babawa emidaali abazira abatulwanire bajje bagumwambazi bamugye mu ntaana bagumwambazi oyimanyi nti w'obeerawo buli mikolo ofuna omudaali bakugwambaza naye ate w'ofa okoma kwogerwako tebajja ku ntaana mu bateekeko omudaali ng'ani agendayo nanyumyanga naawe gwe kwe kusalawo ogambe buli ajja mu bulamu bwange ng'agenda kunnyamba mwaniriza oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki obulamu bwange nyinza okuba sikyabwetaaga nnyo ng'omuvubuka Katonda ansanyusizza naye ate nina abalya ku bulamu bwange nga buba bwetaaga nnyo okusinga nze kati natuuka ekiseera n'enkikola ku lwabwe nogaa wenva wano nkikole ku lw'omwana wange Mungu wanjijulula omwana oyo omwana ono andabeko andabeko maama ono andabeko okitegeera kozi maama gwere mu kasukaali akola te maama gwere nga mugwira kasukaali maama nze bbaawe nze mwana we omwana wange nze maama we nze taata we maama ali kuki era kati ku makerenda ge munsondera painkiller omusimugula n'afuna ekyokulya maama wange nze yali amulabira ensi yonna ekimanyi kakati embeera gye natuukamu mu butuufu nga neetaaga bujjanjabi ensi yantaputa buli muntu ngeri gye yalabamu ebintu ate nno munnange ensi yalaga nti ebbanga lyonna nkoze bibi byereere tolinamu birungi mbusinaamu birungi naye nga kituufu tobirina tosobola kumanya naye nze mmanyi mbadde gye ndiko gye gikola ensobi kituufu naye nze sisibibwangako gwa bufere teri wawe yali agaye musaamu mu mawanga gye ndi nafere omuntu bano abaakajja mu struggle bafezefeza abantu balumbuye babasondera n'emitwalo 6 egya dola lumbuye talina yadde police bond yadde kooti we yamuyita n'accountability teyagireeta baali bamukwata kale mutadde balaptop boss baani bonna kadama balioko bakaaba okyegedde bababbye nze Saamu yoliko disigirina tolina yombo Saamu namugamba nzimbira akayumba ako sente nazibba nazirya tomulina sinayo kadama yenna nkaaba sisibibwangako gwa bubbi ne mawanga gye mbadde sikwatibwangako nti oba nvuze bubi oba overstay kabavubuka wano ante ebiseera byaffe bino tulina ebyavubuka Saamu bamututte lubuto yafunisa tobirina sifunisangako lubuto nendulekera nnyiniro
baserebu bano ebyeddembe bye bigaana bakozesa ekibuli alenze sikozesa mwana DNA nga nyina ngambye nti wo simutwala ku DNA kuba nange yankuza si yanzaala kati nina ebintu ebyange byentambulirako ng'omuntu nti myaka gyendiko yadde gyansobi naye ate nzeewaze nsinakomera le nalinga nsina criminal record yonna mu ggwanga lyange era nsibiddwa bya bufuzi nasooka sibibwa kira ku bya Besigye nawalampa wali nenjuza ekipande kya Museveni wali evu ne bankuba mpaka gundi nvudde ku bya Besigye eyo gundi swaga enafuye tubase ya Bobi Wine eva mbaddewo ku struggle ndiwo ku muntu wa wansi baba n'omukazi gwe nina yali muka musajja nga bbaye yamuleka mu nju nze eva mbawo ku muntu anyigiriza kogwe omuntu anyigiriza mukyalo yali anyigirizibwawa ani asajja mu yali muwasa abakazi n'ofuna ow'okulala olwo gwasooka n'olaba nga takyalina nga busebo mu mwezi ojja lumu oluusi n'otajja kogwe koyingire mu struggle eyo anyigirizibwa omuntu wa wansi nenzija ku saidi y'omuntu anyigirizibwa okwatagana ota ne liri pazo okutwala ebbombo liri pazo nze yamukuza liri pazo yakulira bwayisaawo tomanyi nze nali nkola mu Bachina basoleya nze yatandika otembeyo essaati ez'omutwalo awo ku Nabugabo nga nkolagana ne Seeka Mawaazi evula nayingira comedy nga nvuga saafu sinali nvuga saafu nga nsula Kyanja ne tugenda mu COVID nga nsula ne ba DJ Masse naye nga n'ennyumba ebalemerera DJ Roja yagibasasulira yali ya 7,000 tatandika wayiriza abantu ate kati noonyereza ku Sam mba mu COVID nga nsula Kyanja ku apartment ze twasulangako ne ba DJ Masse ng'era olumu DJ Roja yasasula enju zaabwe owa Spice Diana mu biseera bya COVID byonna manager Roja banga mu COVID awo wafuna kigurupu mwafuuka kirala kigurupu kyaki ekyabavubuka engeri gye walinamu kasaafi nga wafuuka wa gundi nedda nze ndi wa family wafuuka wa uba nze ndi wa family jukira COVID nalina omukazi wange ng'ali lubuto omukazi oyo yannimba olubuto naye mu COVID yenna nali naye kati nga bakkiriza ow'olubuto atambule kati nga mukazi waye gwe mpangisa oba olina gy'olaga n'enkuwa omukazi atuule mu maaso otwala mukazi wa lubuto mu ddwaliro kakati ttaano wange liri pazo gw'obadde obuuza natandika comedy nga nina edduuka erisuubuza engatto z'abakyala ebwayiise buno obugatto obw'abakyala bufulaati obwavangako solo obwo bwe twayimbanga akakaga kasanvu akubbye ennyo kanaana kati eryo edduuka lyaliyo kati nga baliri pazo bali mu kaliyoki bakola ki nange mwe natandikira okukwata akazindaalo nene sabiwa nnyo budde okimanyi nti nze comedy namugendamu nga kafeere era asuubira yadde 10 naye just yali party job kuba naliwo nga sina kyenywa kitwala mu birowoozo era comedy eyasooka nze yamusasulanga nga nzijanga awo bagundi ne mbagamba njagala kukubamu nensasulawo emusi natandika comedy okumuzannya wano ku La Bonita nga designer Kenyo ye yawangulanga Valentine nga yanyambaza amasuuti twalinga babiri nga atujjako $5,000 naye nga tukolera bwereere lwe twaddamu okusasula ewa Mwanje yatandikira ku $20,000 obasasula nga atuwa show 2 mu mwezi ye show gye twalina ennene naye nga nvuga amafuta okgenda n'empangula award ey'okwambala obulungi nkufune n'okuzannya comedy atawemula wali towemula okitegedde nti kakati ebintu ebisinga omuntu ali ayinza okunnyonnyola Sam aba tammanyi bumanya naye omuntu ammanyi sawa ya leero yali okunzijanjaba teri muntu atammanyi ayinza kunzijanjaba kubanga atammanyi alina amunnyonnyola afuna byeyo omuntu atammanyi ate nga mpalana nkufunye nga bwe nti tulina abatuwalana bangi kati nze soogerangako ku Kyagulanyi
naye ojja sangayo posti zange bazeeditinze, simanyi tojja kukuziika kwange, simanyi tokola ki. Sinafuyangako kibiina. Tobikolangako? Sinafuyangako kibiina, ze ndi content creator. Kozi okunafuya kw'otamanyi. Nkumanyi. Nga bwe nkuliyetinga ekisanyusa. Nava mu comedy ebbanga lye nazannya. Nenvaamu. Erinnya lyange omanyi lwaki likyawulikika? Walikolerera. Lyandizikidde eri nga sikyazannya comedy gye bamanyira. Naye manyi lwaki ne mu struggle libadde lya nsonga. Nti nkuliyetinga ekinaddako. Okay. Ochegeera. Kati we kuba kunoonya content anafuye ebbanga lyonna lye tutambudde ery'emyaka 5. Osobola okukikola? Nsobola okukikola. Museveni saa yaleero alinga Katonda, teyeetagala buwagizi bwa bannayuganda. Ayagala kumusinza. Tebakulya zizo nti alina kye yeetaaga, ajja si kumusinza, kuddira bikyamu bifuula birungi. Kyekisasuza babbalamu. Okyagedde? Nkufunye. Kati tebakulya zizo nti omuntu ayinza okwerimbika wali n'asiga bibi byerere ku Museveni mbw'amuwe ssente ze. Museveni muleke muteeka mu ssalizo za Davicom. Kino waba tazze kulya abaawo wane kwekyemu. Nti ojja kumulaba. Kituufu. Waliyo ne baminisita be basasulanga bamaze emyaka tebamulabanga. Okitegera? Naye kinsesa munaye bannayuganda bagenda ne baddira abantu abatamanyi kintu ate gwe n'otwala ensonga. Babawa amatu. Kati nze Saamu bagamba batya nti nayingira struggle nga njagalamu ssente. Olinayo video nga ntaddeyo live nti mu nsondere. Awo mbadde ngenda kujjawo Sami ekirungi gw'ontuttewo. Munno gwe wakula naye ebwayiisi yavaayo n'agamba omwana oyo okuyingira struggle teyagiyingira lwa kigendererwa lya nkyukakyuka. Munnangaani Kingi bamuyita Kingi ani? Kingi Dani. Kingi Dani agamba Kapale yajja kusomeramu agamba eno bikola. Era gw'oyingira struggle ng'obaseeyo majja. Era gwe wasooka n'ogitya munno oli gwe wazannya naye yasooka n'ayingirayo. Mu kusooka n'afuna $1,000,600 n'agamba eno bikola kalolo okujosogga. Kingi Dani wagamba. Kingi Dani wagamba. Kesebo. Kingi Dani ono yangambye nikagamba nnyo nkazamusiri wala bantu bakubira amasimu kati n'ebintu binconfusinze. Munywanyi wange natandika okukuba nga mmanyi oli mulwadde, nga mmanyi toli mulwadde, sorry. Ate amawulire agajja ne gandaga nti oli mulwadde. Ate bano bamukunja bwe njogera nabo ate bo bawugira birala ate nga bamukunja batuukako mu ddwaliro ndowooza kyenkakatako ogere mu kisajja kikulu wakati kyalina interview ze saagala kwokya, saagala kukuba musajja wange, nkwagala nnyo Sami naye wambeererawo nze wanjirawo omubiri ku kyolina omanya nange vidiyo ezo ze nakola kinnumiriza muli mutima okulaba ng'olimu enseko eziyita munda nga te nazikola lwakuba nti siso azijja ziri confuse nnyingi. Akugambye video aziteekako lwa views. Kingi Dani ali okay. Anti kaakati byebyo Lumbuye bye yavaayo mbw akolako bwino. Era naye namukola kintu kyekimu kyeki. Lumbuye yakusunsula? Yansunsula naye nga buli kyasunsula nze akimuwadde. Tebyali bituufu. Era yavaayo ne weewaana Lumbuye nkutomezza. Obuzibu bannayuganda bwe balina tebatwala budde kumanya muntu munda. Kati nze Lumbuye yatambula ebbanga wano nga nze drone ye. Ebyo byawoza drone, sinayindeese drone. Omanyi lwaki bannansi bakoba bipolitics bya Lumbuye? Si nti takyali informed, nedda baamugwamu. Mbuno ki? Byakupanga naawe. Nga we nalija ne kugamba mukazi wange ali lubuto. Teba omwana gw'anaazaala n'ogamba Saamu kamuteebe. Uzeyi muteebe.
Sam watazaala muwala agenda zaala mulenzi. Kati oba otebye. Ati byo bipropaganda byo bipolitisi byalumbuye. Of course olino zaala kotya. Kati wanagano nagamba mwezi guno abakungu balina okufa. Waliwo omukungu agenda okufa mu mulinde. Automatically tuludde ofiisa. Serebu yenna obwo. Yinze wali nga nzijanja editinga ateekako ennaku z'omwezi Lumbuye yakyogera. Kyokka we nava mu Lumbuye yagwa ku Facebook ne videos tezikyatambula. Kachali w'amaanyi. Kuba namutematemanga. N'enkomyawo ebyayita. Nkufunye. Newe yamala okukola statement nti ndi mu ddwaliro ekkata. Napangisizza eddwaliro. Naga sijja beera ate na muntu musiru bw'ati. Kuba toyinza kubeera bweru. Olaba omuntu amaze emyezi 6 mu ddwaliro International Ahmad. Basawo bameka 12 buli lunaku nga be bankolako. Gundi yajjayo gundi BBS yansindikira gundi Simon Kawalata akunyumize yatuukako mu ddwaliro mwe najjanjabibwa. Siza Bafana gundi Martha naye yajja bamukunja bajja mu ddwaliro mwe nali ebbanga lye namalayo. Lwaki yayogera atyo? Anti wakati omuntu yali alwanyisa Museveni yatuuka ekiseera ng'alwanira views. Ali asa yava ku Facebook okuwangayo ebisonga. Nodda ku TikTok ne bawuma Lukisekka. Ffe twalinga mu struggle bawuma Lukisekka nga bakojja. Basomesa bitundu bya kyama babeera mu kuwemula kukola ki. Ne bavaayo mbukati nabo munnange opposition ebayimiriddeko era balwanyi nnyo beetega obusimu eri mu nsonda mu bumotoka mbu naawe ensonga. Mbukati yo yajja n'akugamba mbu Saamu mbu simanyi byalimu bya bulimba. Ng'olimba toli mulwadde. Kyova olaba buli muntu ssaawa ya leero yavaayo kuba obulwadde bwange yaleetedde okubanga alinga avumaganya ekibiina. Nze kibiina sikinaako buzibu. Nze baakola kye basobola. Nali siri ku peroolo. Saagenda n'endigestalinga nti teeka eri gundi insurance. Buli mwezi mulina okumpa. N'obulamu bwange buli mu insurance. Nze ndi muwagizi. Sirina kifo kyonna kye neetaaga mu Nuupu. Owulidde? Ebirowoozo bye nagula. Waliyo abantu nga Saamu nga Bobi ne Wakere nkyana ava mu struggle nze sijivaamu. Mbakabula mbasimula kuba naviira ddala ku byesige. Wesige we yagivaamu ati nembaka eyaliwo. Era ssaawa zino we tuli nedda baleeta akabuli. Nze omanyi kimu eddembe balirwanirira. Teri muntu goga nti mpa eddembe lyo n'alikuwa. Eddembe libanjibwa oyo anyigirizibwa. Ate eddembe okulifuna oli alifuna nakabuli buli kintu kirina price. Fofuna akantu kano akasika obulungi amaloboozi. Weerekereza okuvimba mu bbaala. Weerekereza okwambala ekisaati ekyakabi. Noga kanfune ka Bluetooth kano. Sijja kukoma okufuna ekifaananyi ekirungi kanfune kamera ya Canon. Buli kintu kirina price oba guyita omutango mu bulamu. Teri munnabyabufuzi agenda kugirako gavumenti eno. Aliyo naawe. Inze naawe. Ffe ba nonsense, ba no fear. Nga tumaze otegeera nti omugaso gw'omusolo gwaffe ffe bagenda okugyawo gavumenti eno. Munnabyabufuzi ali kuki? Talina naawe bbi w'abaana. Banoonya kasente? Kumalira bumalizi budde. Tebaliwo. Bagenda kugirako gavumenti eno. Bannansi be basobola okuggyako nga woolaba Sudaani we yakyuka n'omugaati. Nti maama yatuulanga ewaka nga takyasobola wa mwana we mugaati ku makya. N'akuba n'atandika kati n'omugaati gulinnye. Abaana baffe tebaki era omugaati. Bannansi paaka neeva ku mugaati. Okyegedde. Togenda kuŋŋamba protest vote nti esobola okujjako. Esobola okujjako ne tugisomesezza tutya. Okyegedde. Nkufunye. Ssaawa zino tuli wano erira bamanyi bya Buganda. Eri mu Gwetoolo bamanyi eri egundi embalala bamanyi bya Buganda. Oli wano Salama Road erina ebinnyambalala erina enguudo.
Owembalala onaamukakasa otya? Bw'owaaye mujje twegatte. Munnansi yagenda nze nga woolaba wano bino ebyankubye obiraba. Teri kati ayinza kugenda mu bino bya bufuzi n'akubwanga nze. Naye nze nali kuba Nansi kuba Museveni abatya. Bannansi nga bano talina kibiina kyonna bano balina obukuuku. Bannange bwe tobeera wali eri ku opposition. Akantu kajja ne keesimbawo ne mukalwanirira nga kalina ne kooti emu kalaga kajooza kiro. Wayitawo ebbanga ttono nnyo mukatadde mu ntebe ne kabayitako mbu ow'ekitiibwa ow'ekitiibwa. Nga kakulaba kalina n'endala mu mmotoka. Ekooti? Engolole. Wafala batuliriddeko amazimu awo. Bwe batuuka eri babeerabira? Tebalina naye bagenda kukkusa mbuto. Balina ebigendererwa. Omuntu omutuufu ssaawa ya leero alina okukubwa ye Saamu. Nze sirina kifo. Kyoba naafuna ka constitution wali ka miliyoni 3 omwezi ndira kisinge. Kati ffe tebatwetaaga mu mbeera eno. Kuba ffe bajjenzi b'owulira Kenya. Nkufunye. Okyegedde? Abo tebabaagala mu Uganda. Babaagala wa? Tebaliimu. Kyovula muzeeyi yasooka n'agamba bakitamwe bonna bayige mukyaka mukyaka. N'akimanya nti we munaayiga emmundu ate yeyina obatiisatiisa. Mukyaka mukyaka n'amugyawo. Politics n'amugya mu masomero. Abaana tebamusoma. Tebamusoma. Ssaawa ya leero n'omuzadde akulaga ebyo bya bufuzi. Omwana wagenda yamugamba omwana wange. Ebyo bazadde baffe basooka otunafuya. Oyagala kufa? Babyawula biri bbali. Na kivumo. Nkufunye. Muze mubi omuntu oguyingirira. Ne bajja kuba kitaffe nusu kasanvu nga baali badduka ne beekweka wansi w'ebitanda olw'akasanvu. Omusolo akasanvu ne baakabajjako baanywa omwenge baajaguza baayagala Museveni. Olwabajjako akasanvu. Kumba akazizza ku mutwalo buli gwakwatako buli lunaku alinako 3,000 zize. Bwe babajjirako akasanvu ng'akwata omutwalo n'agenda mu katale n'afuna ettooke n'ennyama. N'afunako n'ez'amalwa. Kati okwata omutwalo ne kubaako ettooke n'ennyama. Kuki? Kati ebintu ebimu babitukoze. Museveni enkola gy'atukozeemu y'Abalooma. Tuvula wano mu Katuliki buli wamu alinawo ettaka. Naye Abalooma baali basajja bagezi naawe. Andi n'emyaka gye tulina gy'Abalooma. Basooka kukola myezi oba 9. Baatwalanga abaddu ne batambulanga amayanja. Abaddu ne babatambuzanga abaddu. Nabo bennyini ne balwa ku mayanja. Abaddu ne bafiirako. Nibaga kino kinaakoma ddi? Nkufunye. Katutuule waffe tukole microwave. Gw'olime kasooliwo. Kumakya ngokera kumakya. Ogule microwave obugumye lumonde. Katukole essimu. Otta ne munno olw'essimu. Ekituufu. Okimanyi katugenda mu buddu okukola emirimu gye gimu okoze ettooyi naye nga tusasudde. Siru tukyabikola, si tebakyatwala baddu. Obuddu tebuvangawo. Ati twagenda bakoza ttooyi, bannyinaffe bali bazooza. Kituufu. Ate olowooza twagenda bakola ki? Kubafumbira baba, mama si be twagendanga okukola. Ssebo kati bali eri basaze nako, bamala nakukebera oli mulamu. N'osasulayo n'akasente. Ogende okola obuddu. Ogende okola obuddu. Kati bajja obuddu baabujjawo baabuzza mu bwongo. Eyo enkola bagiyita defeat and empire. Ffe kye tuyita divide and rule. Abalooma. Nti ani ayogera ennyo Saamu. Katutume muzeeyi amuli okumpi amunafuye. Sente toziwa Saamu ziwe muzeeyi. Anafuye. Ogenda olaba muzeeyi abadde ateesa naawe. Mwana embeera za Saamu ze sizitegeera. Okuba esimu sikyakwata. Oyo bwe yoba yabaaki mwana. Bintu bye byakyuka. Bwe yoba yayogera abaanywa enjaga. Okyegera. Okwawulayawula Kyovula Museveni addira gye bamwagala n'asalaasalayo bu constitution nga butono. Osanga akapaati kamu kalina omubaka waako. Ne n'olengera Wakiso nnamba erina omuntu ogwo. Temumwetaaga kooti beetaaga babaka. N'olaba bavuddeyo nga 8 bali mu parliament. Noteesa tebateesa temubamanyi. Okitegeera? Kati ffe tuli mu bwongo mwe baatusiba ate buno obusibe bwe tulimu bubi nnyo. Tetumanyi ne bwe tugenda mu kooti. Ate n'abandiyambye ab'opposition
ensonga yaabwe gye basomesa ffe abandigisomesezza ate tuddira abantu abatalina kye bateeka mu matu g'abantu ate ne tubawa obudde naye abaali bayambye bo bavayo ne bagamba Sam struggle giyingira yali abalayo kasente ogambira munali mbala y'akasente nze nga nakakola programu entebe mu ntebe Meja Katabazi yasooka yitanze yaddala Meja Katabazi yali asinga okugaba wano ssente abasinga bonna bamukuba n'obuwombi naye nga ngamba kujja programu entebe mu ntebe nkwate n'abavubuka ekiseera ekyo muwa amannya nasalawo ne nyambala sharia nenzirukira e Kenya nenva mu Uganda ne balumbe wange ne bamenyawo n'omwana bamusiba omwaka mulamba gwe basangayo bamanyi oli mu nnyumba ekyo kimu sente ze nazikola ki wazigaana nazigaana sibeerangako wano nentega simu nti munsondere wabula mbadde nze ne Seggirinya wano ffe bawa ssente ne mbawa accountability ne mu kuziika Seggirinya natwala abantu 130 mu bbaasi babwereere ebyaddala nagipakinga ku kitebe mubaka kye yakikola simumanyi kati nze yali anoonya ssente nze abadde akyalira bakaabasibe okitegeera mu mbeera gye mbadde noonyezaamu ssente nayingira struggle n'emmotoka ezi 2 nga nina gurupu yange eya Dynamite Family yaliwo byonna byasaanawo okitegeera saawa ya leero ndi masiikiini okitegeera onoonya wakusula tolabawo kakati ebintu ebimu abantu bayinza obikwogerako n'obitunuulira nze kugambye muzeeyi ekinnuma n'ondaba oluusi nkaaba nze saamusinze yandiyambiddwa omuntu nali ngenda okulongoosebwa ebombo omusibawo nampuleyingira akatambi kange naŋŋamba wagamba totya kufa omusawo kati ekimye ekitukole tutya tukutungirewo subhanallah ebombo baga watya saawa zino bebekulu ngenda ne mwebaza omuntu n'aleeta vidiyo ze nga muvoola nga nzivoola Kenzo bade Kenzo ye muyimbi yasooka n'okunteeka mu luyimba wano baali beeditinga semyekozo n'agamba Dynamite Family erabikire buli wamu genda olutunuulire twali mu baserebu bangi ne buli paati mwendi newe nayingira ebyobufuzi Kenzo kwe natuukira n'okolokota nenkola nti okitegedde ngolo lwonna ate nze nalina deedire ennyo va mu bino fe wetwabeera mu struggle teri yavumanga Bobi Wine tewali nawe NRM alina views naawe namuyingira omuyingira nayingira full figure n'azirikamuuko sha saawa zino kati live ezikolebwa nga za NRM ze zisinga ne views omanyi kye twasabulanga anti twali informed kati nze ate mu butaasoma bwange nfuba nnyo okwogera ku kintu nga nkifunyekaayiya okyegedde kati nze saamusinti kimbadde nina bye nteeka mu matu g'abantu buli woobaako ne kyoteeka mu matu g'omuntu kisigala kimuwaawaaliramu kati omuntu najja n'akola alaba alina views atuza abantu bangi ne tebamwogerako nga Saamu anti nze we nali njiga comedy we mba naakajja ku stage nino nnoonyayo ekintu ove ku ssimu ompa amaaso soka nkube jooka esoose ompa ebirowoozo ndobolemuuko katono nkwambusa ate obanga aginyiga oseke kati ate nnoonye kusiibula ogambe akaana ako singa bakazza osigalemu effumu kati nze najja mu struggle muno nga mba n'amafumu kyova olaba nayawukananga nnyo n'endowooza z'abalala ne banfuula omulabe banno bennyini bano bwe wali nabo mu struggle lwatambulanga nabo be bamu abasinga okufuula omulabe ng'olwo lwonna anti kakati tubadde n'ekintu awo fuutu soja nga ojja weevuga bafuutu soja banno bakusaba ku kasente kale oba tokayina nga bayitamu abo bakampomedde kaboyi mwana kaalidde mukakube
kati awo olina kubeerawo ng'oliisa okuva ku no. Futusojo olina kuba mu mbeera mbi maama tulina kwevuga. Nedda abaziba tuli futusoja abalwanyizi b'eddembe tulina kubeera mu mbeera mbi. Ngendo yingira sitogo nga ninawo bye nnina mwagala mbitunde nsobole okugenda mu mbeera embi gye mwagala. Andi struggle yaffe ya kikwate. Kati obuzibu bwe tulina nti struggle ate tulina sooka gisomesa. Be tusindikayo bo bali mu mbeera mbi. Uma mwagala mbu Sami abeera ku social media n'akuba omudomo mwagala be ng'atambuza bigere. Omubaka gwe mukubira omudomo yavuga kikaaki. Waliwo enjawulo y'amazima n'ebyo weetaaga okuwulira. Oyagala nkuwa eki? Mazima. Oyagala? Amazima buli mubaka abamu basinze n'ebyapa bafune ssente za campaign. Amaze ofuna akalulu yasinga n'amaka ge omugambye tolayira. Amaka alaba gagenda. Ne bantu mwe. Watayingira parliament wati. Amazima. Museveni yakatwala muzzukulu w'emagye. Yamuwadde naddala lisooka lya kopolo. Yandimuwadde lya brigadier. Yamulese mu mutuge. Yamulese emyezi gino 6 gye mubulayo beetano mu mutuge oba mu mukube. Yamulese nga tasuubira kuvaako ne waamuwa lya kopolo. Akantu ako nno tubadde tutuna kawa nnyo matu. Aliva nti ffe tusaavinga bye mwagala owulira. Otegedde? Ale nga tulabye nga gye tukoma osaavinga bye mwagala owulira tubawabya. Nkufunye. Otegedde? Kati nze siri wano eno ssaawa ya leero kugeza kunafu wabula nkubuulira amazima. Opposition etuula n'enyale mu parliament ne basoma alternative budget egasse eggwanga nga bali babiri ku mmeeza. Kati goli eyo ogamba Museveni waba agenda e Makereta sinkana mwana wa Nyanzi. Naye nga mu parliament batuula bonna lumu. Oli yakulirayo besinkanye ba president wa president. Meya atwala ekibuga kino mbutakolagana na mukulembeze ali mu buyinza. Tasobola na kulinnya wuwe. Ebyo Trump yabita all shit. Ebyo abikung'anyamu n'abita all shit. Bye tuli mu wano? Ali bwe ebyobufuzi bye tulimu ebyekisiru. Kati onaateeseza otya eggwanga nse onajja wange oli ye fountain of honor. Yalina okukkiriza akasente kafulume. Mu ggwanga waliwo emirimu gye bayita jobs. Okugeza ng'amafuta ga toto. Bwe ganaaba gazze mu ggwanga omukulembeze yalina okugasayiningira. N'amanya nti buli liita eyo Besigye yanaagibaako 10. Kampuni ya toto ejjeetya mu ggwanga nga teri wano wokka nejja mu Uganda n'oŋŋamba mu Besigye yagitwala nga si ye mukulembeze. Ebintu ebimu bimwetaaga okulya nga tusuubira nga we twafaayo okumanya naawe omanye. Okyegedde? The Baganda says ky'ojj'omanyi kinyaga bitono. Nze lwaki ndi musanyufu yadde nnina oluseke n'omusawa neewuunya. Kubanga ekyantuukako nali nkisuubira ne kino kitono. Bannanga abamu bafiiriddwa bulamu. Kituufu. Okitegeera? Kino kitono. Yadde nga ndi mu bulumi era ndaajana nakyo nkiveemu. Kubanga awali ekizibu eky'amaanyi Katonda akulaga kabonero. Nze Katonda azze nga ndaga obubonero mu bintu bingi. Nejja si ebintu ebimu nemeddeko biremere. Okitegeedde? Nga watunuulidde abakulembeze ba Uganda wano. Obukulembeze bufugibwa piizi 4. Mubaka kyatwala wano. Sewanyana naye. Abeera ali wa mama Kaludo. Piizi 4. Esooka pasono. Sewanyana. Tumutegedde. Abeera ali Kaludo. Nze bwe mpitawo we musanga. Pye ey'okubiri position. Akiikiridde ku ki? Ali ku side ki? Wanuupu. Wanuupu ya opposition alwanirira emirembe biki? Ye opposition. Pye ey'okusatu
process mitendera ki yagiseemu egyo gyayiseemu gijja gitya mutabani waani yasoma kwenkana ki kiki yali akozeewo abo tutandika okumanya process mitendera ki mwayise afunye kaadi afunye ya kibiina ki okitegedde ezo ze process pye ey'okuna production asobola okuliyetingawo empaka za ludo ng'omuvubuka avaamu n'embuzi ne bajaaji asobola okukolawo eddwaliro nga Seggirinya okitegedde asobola okwerekereza ssente gye bamuwa mu paliamenti abeezeewo omuvubuka nga Saamu ali mu constituency ya Nalukoola nga n'emiggo gyatukkira wa Nalukoola abakuba Seggirinya saya teyalinnya edda live asondere ssente Seggirinya ki olaba yasonderanga bafutusoja bajaaji naye ate Saamu anti kati ono Nalukoola ezo pita zirina baleega bukooti nze omuntu nakuuma constituency ze zonna n'obululu nsula na mu Kawempe yagenda mu paliamenti yatandikira na ku musala gwa Seggirinya tampangayo yadde ekikumi yadde okunkubira nti quick recovery ninga ne okuttuka obulwadde buno bankuba nzirusa kaluluke pyenya talinaako wadde talina neemu era ogenda omwetegereza nga yava mu firebase mbu yali mukwano gwa Bobi Wine simanyi tiikinga mbuleera tulimu eyo biholi shit naawe nesi twagala ate mututankuule okitegedde nabagamba obulumi busobola okukozesa omuntu ensobi kituufu temulowooza nti tuba tetumanyi okitegeera temulowooza nti tuba tetumanyi tuba tumanyi ebigenda mu maaso naye olwokuba twafuuka kyakulabirako tetusobola ate kunafuya wali omuntu nga leero ali kumaliza olulimbi lwe naye ng'alulimidde omwezi mulamba ayagala kugula ssimu yeesunga ku manda gye Kampala agenda ba yakateekamu TikTok bw'ati atuukira ku kisekka amulaganga Saamu waakoze ebibi ebyereere tolinamu birungi ne woogamba ow'ekibiina kya Nuupu kati agenda mpositingeko ebibi 5 nga nze muwe ebirungi 10 n'okusukkawo talina yadde ebibi ebibiri byenkoze mu kibiina ekyo lwaki bakubye nnyo mu kaseera kano anti omuti okuli emboona bwe gukubwa enkonyoggo kati gwali nange wano oli promota Robert Event baani abayimiridde mu kunzijanjaba ba Richie ba Kenzo Bebe Kulu Lili Pazo Balista Timo beba abasanga omuti nga guliko emboona ne bagamba tetujja zikuba n'emito giyiike katuwalampe tunogeko be bali mu matabi kati bano abali okuleekaana nonno ate munengwalwa abantu bessiwa budde ebyaddala ala nze nakulirako mu kyalo ekiro obudde bwe buziba mu luzzi mubaamu ebikere nga bikaaba naye ente nnyonta weegiruma egenda mu luzzi olwo n'enywa amazzi tefaayo oba ebikere biwoggana era ekubamu omumu ogenda laba ebikere bisirise wekkuta ennyonta n'egenda kati nze mbadde mu bulamu bw'ensi nga buno nga ndaba kyendimu nkubwa naye nga nze ndi nte amazzi olina okuganywa biri mbirabanga bikere ebiri mu luzzi ebiwoggana okitegedde ekintu ky'obulimba kye kizibu naye ekintu ekituufu nze kati ngenda bugenzi wali nengenda mu sikaani ne bankuba ne balaba ekirwadde nengenda omusawo nankera kyovola amalwaliro gonna genkozeseza g'amaanyi okitegedde nakasero biki okitegeera nti lwa nsonga ndi ku mazima bw'oba n'ekirimbo olina okibeezaawo n'ebirimbo 10 okinyweza kituufu omanyi lwaki kati ndya butaala buli ankuba yankongokako lwaki anti ogenda n'ogamba abantu siri mulwadde nze nengenda n'ofuna ebyabasawo kuba kyemmanyi bino si bifeegi ng'embu oba wataddeyo ssente kyova olaba nayagala Lubongo yaye abankima bantwale mu ddwaliro lyabwe nayagala
nali nsobola okujja obuzi ku media Weekubira omulanga. naye nayagala basooke bankime bo banneekeberere nga saagala fuuka diversion. Otegedde Bino okudda ebbombo liri paza akututte byonna otegedde ekikuluma kyeweetaagisa waddayo kemabega ku kitebe nobagala bannaayi sente weezitize njagala nsaba ku buyambi bwammwe. Ng'osesa ate kale mbadde n'emikutu nga wenteerako ekintu ekikyamu amasimu gavugirawo eyo positi gijjeeyo etookesa eyo gijjeeyo oyogeddemu bubi. Kati essimu ze zimu emikutu gye gimu lwaki siraba simu ya Lubongo yatiyo waayo oli otya? obiteekayo obiteekayo ku mikutu mbugwe tolangako sitole yange ate nali kukyaziza bwe bannali nsigirabangako kitegeeza nasooka laba sitole. katumukubireko nga woomukubira obaddewo ebbanga nga ku mukutu wooteekako ekibi ku kitebe ofuna amasimu. Selector Devi aba yakubye dda abalala bonna baba bakubye dda eno gijjeeyo eno kola bwoti. Naye kati oŋŋamba otya oba wakyusa layini muganda wange? naye sami osobola obbula noba wakyusa layini. Kati olaba omuntu atalina kyali ajja nandaba mu ddwaliro kati esijje ye abadde nga kwata wabula bino tubireke. Munnayuganda alaba live eno nkusaba mu bibi bye bakugambye ebingi bye nnina nawe byolabako noonyayo akalungi aka tewakola newe kabakamu okay oyimirire nange nfuna nsobole okujjanjabwa kuba ngenda kulongoosebwa sente zeetaagisibwa nnyingi. posasi y'okulongoosebwa eri etya Munnayuganda soko gy'omutera eri miliyoni nga 3 kuba agenda okunnongoosa yekka 15 ze yasaba agenda okunzita olwo olunaku baga process egiyinza omala essaawa nga 4 ku 5 essaawa ezo nga nfudde oyo naye mulala teekako eddagala waliwo akacupa ke baatugambye buli kamu kagenda beera ku 31 n'okozesa obucupa nga 10 otegedde bebe hulu yaŋŋambye Katonda wayamba n'ensobola okufuna ezirongoosa noonya ezooli akuzikiza eddagala onoonye ne transport. miliyoni 3 bebekulu wakuwaako 15 agambye 15 faafagana nalyo byonna wabibagambako abakulu bubannaayo 3 ge bansabye naye munkwatireko bwekyoba omanya bakama bange mbadde nkonectinga nabo nkufuna newe nali e Kenya newe nali e Kata buli kacupa k'amazzi mu ddwaliro we nali kali kagula 10 riyalo gwe mutwalo gwa Uganda nanyo obucupa 3 ze miliyoni 3 ekitebe kyampa miliyoni 2 ekitebe kyankubira ne kimpa miliyoni 2 kitegeeza bazze nga bambeererawo ne ku bulwadde buno bwe baba batoddeyo akakadde akamu 2,000 ke baasobodde nabo tebalina twala nabo balisonda busonzi za campaign bali mu kusonda. kati ndi ku Munnayuganda ali eyo ndi mu ggwanga lwa biti 2 oyinza okuba nga obadde mu struggle olaba nga nina kyenjiyeewo oyinza okuba kale we nali nga nzannya comedy nina kye nnakukolerako aye Katonda banyamba n'empona nkomawo ku stage Odda komawo okulwanirira comedy bamawulana be nalekayo nabo ndasibalaba kye balikolawo comedy naye agenda kufa bufu
Lweni huyu aina ya kalimu yali byafuzi atali mu kuyimba Edgar Tonsuna comedy ba kali ate gundi yani ono ba Madrasa andi chiko badda mu kuyoyota birevu comedy bane pula n'obusungu ku comedy bawo bakozeeko bo alo ekibiina eky'aba comedian kyampadde emitwalo 5 mugumu 5 mugumu aba comedy association federation milioni 2 nup kadde kamu n'ekitundu bebe cool 15 oyo yese tunnamanya gy'anaakoma yirasta aliro fiti boy bulijjo bakinyumiza bunyumiza aliro fiti rasta banyumiza bunyumiza omuntu teri muntu alibeera perfect naye ayina ensobizi ng'omuntu naye gw'omutima lofiti ekintu kino bakugambye olina kikolera mu bbanga kisana senga nakikola kuba ndaba ate kati omuntu eyali badde akwata katugambe eyali badde akwata omutwalo ateeke mu mmotoka amafuta etambule ate n'alinda esike afune akadomola ate ateekemu eza boodo kima amafuta kati ndaba kyetulina kyetugenda bwe ssaawa zino abaali badde bayanguwa okutaasa obulamu bwa Sami ate ndaba tuli mu kwongera ku bajeti ssaawa zino abantu bawolekedde okukozesa obulamu bwange otuukiriza ebigendererwa byabwe kankiddemu ssaawa zino abantu boolekedde okozesa obulamu bwange otuukiriza ebigendererwa byabwe naye nga gye buva ne gye bukoma ne mu history teri yali akikoze n'asonyiyibwa embeera gye ndimu si yakweraliikirira bulumi buno yakweraliikirira lunaku lukedde luzibye yembeera gy'olimu leero lukedde luzibye kyova olaba siyina yadde eddakiika n'emu gye njagala kuwesitinga nga situnula natuuseeko nekiseera ne ngamba operation ngigaane kubanga ndaba gye ngenda okulongoosebwa eyo nayo ndi ku bunkenke kozi yakulaga akatambi waba omusawo nalowoozeza ebigambo omuntu yaliteseze olaga anedda mukanyigire mu fyeta bavumaganye Bobi Wine mbi yamulekerera obakuzikiza wali bakuzikiriza eddala lumu kalamba mwana nabitunuulidde byonna n'ebirowoozo ne byonna nabitadde ebbali ati olukedde lwenyaniriza n'endaba we luzibye ssaawa zino kyoyagala kufuna kasente osobole okujjanjabwa aye nessuubi naye sente nayo linga erimpeddemu atusooke tukuba omulanga ayagala okuyamba Sami amusangawa atandikirawa ayagala oyamba Sami ennamba yange eri 07007 emirundi 3 3 esembyayo 8 eri manya gokanya Sam agago gennyini ennamba ekubwako bukubwa nakugendako buyambi wabula eya WhatsApp ate yo mama wange yagikwata direct ne byoba otaddeko naye nze ngikozesa ku WhatsApp ey'emukyeni eri 076 072 29 26 eri manya ga Yudaya Nakalanzi nsuubiro gyazinteerako sirina tabu Sami kyekyo baganda bange kakati emboozi yotunyumizaamu ntono naye ng'ebyokunyumya byo bingi byenjagala osheyalingako ne bannayuganda inshallah tujja kufuna obudde ekirala neetegekera fyeta abasawo ebbanga lye bampa libulako ennaku nga 4 ku 5 buweddeyo obudde ekiwundu nkyesami ndaba tugenda tukola ki twongerako ate ku kintu ate kugejja otuuka ate bakugamba olaba kati wateekawo ojjukira abasawo akubuulira ebintu nga 130
eyali kubulidde 10 eyali kuwadde eddagala lyakakadde akugambye kati ate olina ggula lya 5 okusobola okugyawo embeera eyo yonna. Naye abasinga okukubamu eno embeera bagamba Sami mu bulwadde buno yasembeza nnyo NRM, Kenzo NRM, Lili Pazo yasala, Bebe Kuru ne Bayibuli egamba akoze obubi mukole bulungi. Kati akoze obulungi mukole bulungi. Kuba bano be bamu abakubeereddewo. Anti saawa zino siri kufa oba ovaawa ky'osinga okwagala oyimiridde mu bulamu bwange. Amazima abantu bali era wano nze kaasose okutandika okumenyaamenya engero z'Abaganda ng'ate zibaddewo ebbanga gy'ova toyombye gyodda kati aneze gye nayomba gyenzira. Kalooza Kabaka waana abimanyi. Kabaka waana amanya nti engero ntandise ozikyusa nze gye nayomba gyenzira. Omuntu waba atuddawo n'agamba ebirala byonna tubiteeke ebbali tusooke tufe ku bulamu bwa Saamu. Amazima omuntu oyo oba nnamukolera ki? Omwebaza. Ab'ekibiina kyange bansonderako ssente naddala diaspora chapter ne baagala n'okuntwala e Germany ne bankubira essimu bagenda kuntambuza nga kakwenza ne bansindikirako $2 neeteeketeeke. Olwaddamu okukuba essimu madamu yaŋŋamba nti Lumbuye yatugambye olimba era yatuwadde bwino akwatako era ebbanga lyonna obaddewo mu kunafuya struggle n'olw'ensonga eyo ssente zo tuzitutte ku kitebe ekitebe kizikuwe. Olina buzibu ki ne Lumbuye? Kuba nze kyendabyeko ndaba tewali kwekoze naye Lumbuye waba ayogera alaga olimba. Sirina buzibu na Lumbuye naye kati nze mbaddewo nga ndi wa views tubula n'omwana wange akugambya njagalako views yaye kyeyogeredde ate era Lumbuye kati alwanirira views takyalwanyisa Museveni takyali kumaanya ago takyamusobola oli abeera ku TikTok eri naawe ali musajja gw'olwanyisa takwatana na kusimira smartphone oli ku TikTok omala kiseka kyayogedde naawe kyogoberera kyolaba kitambula nakyo kyovula yatomedde towawuliddeko yatomedde mugenda ndaba nga bava mu kumulamwa umulamwa gwa struggle tugenda tuguvaako kati twatandika kugamba kati video yange trendi nze ndaba kye tugenda tuddamu nagamba London nakusanga mu comedy wano ng'ozannyanga Amot London nga bali ne Muzeeyi Musonso ebbala lye namala mu comedy nga nabasangamu tewali we nabalabako nti babayise bakole era nga tanagenda South Africa ensi teyategeera nti London yali muzannyi wa comedy wano kuba comedy gwe bazannyo bayakomanga kyanja teyasukkawo kisaasi gye baabeeranga ne mugana naye mwana kasimaako oba wazannyisa obubwa ensi neekumanya naye si buli kimu nti content ne musindikira app wajja obubwa tuli mu inbox ne mugana laba wajja obubwa kati eri gundi ogiraba package endala buli mwezi bagisasula $3 waliyo embwa ezisese okusinga ezo naye wali basasulirawo tosobola kusasulawo okyegedde kati nze Saamu nandisasulawo ne sitakwata ku mbwa nenkwata ku mbizi n'okubanga mbwa nenkuba embizi nebino si byakuzannyiramu ng'olwo amaze okunkolamu akabwa ne mugamba nsobola okukwedikinga era muba gyojjeeyo nsobola obbijjayo ate nalwa ne mugamba mpaamu eddakiika 2 nkukolera esseri nga yaazo
yiyo ne mukolera embizi ne nkola lumbuye osegera babo ne mbatuma ne mbakolera embizi ne mbaka zino gyeziri osegera sobola okuteekawo kasitole lwaki musekerera abantu nga babadde ne nkulaga ku mbwa z'atalina ezo tazifunangako okyegedde oziraba ne mugamba ebiseera biri eby'embaga nga zisusse nali nsobola okukozesa embwa ezo okyegedde zino embwa tozirabangako ezifaanana abantu ezirina kunoonya layiki naye okufuna embwa zino apu eri ogisasulira yakuddamu atya jaseka busesi naye nze kirungi abantu abo abasinga nze mbadde mbalumba mu inbox nze manyi struggle kyeki nze manyi struggle kyeki okuwalasa nti manyi struggle kyeki nina page ezijjudde wano nga n'ezimu tomanyi nti zange eno ogiraba obadde omanyi nti yange angikulage naye zino page tekyantwaliranga bbanga kuzikuleeta zino ziraba switchinga buswitchinzi zonna zijjudde following oziraba okyegedde switchinga buswitchinzi newe njaloga nti nkyankuguzeeko emu yiyo nkyusa bukyusa manyago nga content muteeka mugundi zonna zijjudde n'abakweziri okyegedde naye zonna ziriko bintu byankyukakyuka nsobola okubirako obulango nenfuna ekyokulya okyegedde nsobola ogifuula amannya g'omulala nenteekangako ebinafuya nsobola okukwata essimu eno n'engituma kyenjagala naye twatuuka eseera nga comedy si byakuzanyiramu tuli mu bulamu bw'abamacete abamaze emyaka 4 mu kkomera we nali nvaayo bansaba ekintu kimu emmere yaffe gipositinga essami era sawa ya leero emmere yakyuka mu makomera lw'amaanyi gange kati nze okudda awo mpewuma Lukisekko obudde mpe simanyi Saddamaani Makebe simanyi ani oba kitegeera nze mu kulwana okwange kwe nalwana nze ndi mumativu nina ebirabwako okyegedde wano nkugambye neenyigira mu kujja abaana abali stranded nga nkozesa peegi yange ne ssente n'obudde Dubai naye nawulira emirembe nga ekibiina kyange kyekiri waggulu neŋŋenda mu Lubigi emirembe ng'ekibiina kyange kiriwa waggulu neŋŋenda ku American Embassy olw'abasibe ekibiina kyange nga kyekiriwa waggulu nentuuka ekkata nga bakozesa Bafiripini mu gundi mu ofiisi zaffe nentuulawo nensulawo nengamba Omufiripini atukolako atya ebbanga eryo lye nakoleramu ekintu ekyo bannayuganda buli eyali ekkata yafuna ebiwandiiko iyo rekodi gyeri ne video gyeziri maanyigo okyegedde kati nze struggle nga we nakeera ku makya nga comedy muwummuze yali ampa obukadde obubiri ngamba n'emirembe nva ne kuva envudde nenzijja mu mbooko kati uno bino bye basala babisala basajja ba myaka 5 8 kituufu ndi mu myaka ngenda kuweza buweza 3 batandise okumbaaga ensigo awo bulamu buliwa wati wali gunyumize struggle mbusimanyi mbu struggle mbunaddawo olw'okuba ndi kusaba bujjanjabi mbunjogere birungi byereere omuntu agenda okuyimirira nange kubanga ne bwe bazisonda nga kuno kwe kugenda ova okufa kwange era ngenda kufa ekyegedde kituufu kati just omuntu omu ategere butegeezi nti waba kusigamu binafuya saamunze yasanga basaluvaddo mu comedy bamaliya Kibaani nembajjako awaadi ya best creator content creator nenjibajjako ku gundi ku comedy store nenjirumba ne ku femu nenjiwangula mu mwaka gumu nawangula awaadi 6 mu mwaka gumu kitegeeza ki mwanje yali ankozesa buli lunaku naye ngomanyi lwaki ankozesa yasuubiranga nina ekiddako kati baba nakuliyetinga ng'obwongo buto ate gwe nolowooza comedy gwe nkukolera alimu amakulu kati ate obwongo bwange bweyongedde okukula mu byendaba amawanga ngatambudde luli lwali nali sitambulangako ne Kampala simwe nakulira
kituufu najja 2015 era olwajja nali nakatandikawo okutembeya Jennifer ze biki bantadde eruzira bansibye emyezi 6 banzigiddeko ebiri egyali mission tuba tukiridde eri musuweje okutema ebisagazi bya osi ne tulaba ebimererezi bya lumonde ne tubirwanira n'omusibe ne mukuba enkumbi ne banyongera giri ebiri ku kitabo oddayo ku kitabo otera okuddayo naye neegendereza nnyo ne we mbaddewo nze mbadde siberabera ku kitebe ekituufu nze mbadde siberabera ku kitebe ebbanga lyonna nina ebifaananyi bina ne Bobi Wine ekyasooka nali nkimye kaadi ekifaananyi ekyokubiri nali nguze ekisiige kiikino nakigula $2,000,000 ku birthday ye nakimutwalira na mu ddiiro lye njagala nkulage nti mbadde musinkana lwa nsonga okiraba wano ndi mu ddiiro lye kyekifaananyi ekyokubiri ekifaananyi ekirala nali muleese kata nga zze kutukolera era we yajja ensawo na biki yabiwumuza mu luumu yange n'agenda ayimba Dubai n'atayimba okitegedde mbadde n'ebifaananyi naye bya nsonga kubanga nze mbadde sinoonya bifaananyi nga mmanyi omuntu ajja kunkuba ekifaananyi yakipositingi sambali kumpositinga buli wamu bantu abamu bamanyi okubeera ku kitebe ye struggle sina kyenkimayo nze alina oyimirizaawo ekitebe nze alina oyimiriza Bobi Wine nze alina oteeka Bobi Wine mu buyinza nze era mbaddewo ng'ewange Bobi Wine ayogerwako kuba yaŋŋamba servant wange era nagamba Bobi Wine maaso ku maaso ne mugamba newo naawangula ngenda sigala ku opposition lwansonga opposition ye ejja kunnyumira nti wendaba ebinnye salaama mbyogerako ne batansiba anti waŋŋambye ogenda kunkolera kati ki ekintwala mu gavumenti ng'opposition oŋŋambye ngenda beera ne freedom of speech kati oŋŋamba otya nti tayogerwako ndi creating ate dictator mulala nze kyova olaba nti nze bampalana nti nze ekibi kibadde kibi mu struggle eyange nkuliyetinga mukulembeze si mufuzi kati gweoyagala Bobi Wine anfuge nga tannatuuka na mu buyinza anti yalina amaanyi alina amaanyi naye asaba kunkulembera kituufu amaanyi era nze agamuwa okay kati nze mbaddewo ng'ebyo byokka bye bikola ki nebinvumaganya munnange okyegedde tewali nnyo nno nsonga ndala just mbadde njawukana na ndowooza zaabwe nze saavuma kwali eni skin kyankubya nnyo obutamuvuma naye nga lwaki nzirira Alien Skin mugeregeranye ne Bobi Wine level tebalansinga awo nze musiru era abamugeregeranya be baleetera okuvoola Bobi Wine kuba oli mukulembeze ono muyimbi nkugambye Alien Skin muyimbi wange Bobi Wine president wange era n'owooza nti sitegedde n'oŋŋamba mbu simanyi Alien Skin alina fangoni nze atamanyi nti ekibiina kimala kuwandiisibwa kyakubyako ne kibalama natuka okudduka mu ggwanga fangoni bagiwandiisaawo awo mbeze kugira kuwesimba ku byabufuzi simanyiyo siibule sami ekisinza okunnuma kiriwa nti omuntu omu alinza okumanya amazima ate n'agataputa bulala naye kansuubire omanyi bagamba ne bwe bigambo 10 nga Zolo yabyogedde temubulamu kituufu yandigamba kikopo kumba ategeeza kikopo n'essaawa olina weetuuka neebala ebituufu wadde banfu taputa byotaputa njawukanye na ndowooza yo siri mulabewo era nfundikira nkugamba neetaaga obuyambi bwo eyo ensonga nkulu mu buli mbeera yenna anaasobola ogenda yita ku nnamba ezo giddemu eri 070 7
zire emirundi 3 asatu esembyayo 8 erimanya gokanya Sam oyinza okunfunira ow'obuyambi. Mukama akumpeera omukisa akunkuumire. Tusinkane mu paati 2 nga tunyumya omuvubuka ali eyo. Otegeere mbu waliwo omusango gw'olina okukola n'otagenda ku limaani. Omala bbanga ki ekibuye ku poliisi? Sikumalako wiiki mutukyanoonyereza. Tugenda kutunuulira omusango gwa mada. Tutunuulire ne I-mada. Tutunuulire robali. Tutunuulire ne I-robali. Bonna bubbi. Kati abamu babukola eri ne akawunti neeyawuka n'obuzito n'otamanya. Saa zino bwe tubeera wano eno essimu yo neebula ne bagamba oyo Sam. Ne wabutayo nga 3 abagamba oyo Sam. Eyo robali. Wenzijja n'eveeri ne Jambiya oba nenkutunuza nekugba eŋŋumi nenkuggyako essimu nga buli omu alaba. Eyo I-robali. Tulina okwawula ebintu ebyo. Era gyawukana. Tulina okumanya looyawo akunyigiriza ate okwagala osigalayo. Weebale. Yasobola ofuna. Weebale. Akasente. Kye bayita free bargain kikutaasizaawa. Byonna tulina obimanyi. Era lwaki gavumenti eba ekusonyiwa? Ye lwaki tweyiwa mu makomera saayaleera abavubuka nga ffe abajjudde mu makomera? Okugeza nga Luzira mukebereeko. Luzira yalimenti kutereka abantu 600. Kati bali bameka? Bali oba 2,000. Anti beebaka kagongo. Omwana wa Nambi omuvubuka eyalina ebirooto bifiiridde Luzira. Okitegedde? Naye ng'ebyo tetubifaako. Jesi ffe tulira kisinga olwokuba tulina ddaire enkamu y'omutwalo we tugujja n'odda eri n'oweegatta n'odda mu bbaala n'onywa enkya ne giwunya nga tolina ne wootandikira. Sami tusikane omulundi omulala. Nja kukomawo okusomesa ebituufu kituufu oba amazima. Anyiigaanyiige n'agamba oyo yonoonyeza bibye naye abeereyo. Abeereyo. Togana muntu kuba na ndowooza ye. Sigala muntu kulowooza nga waayagala. Nkugambye wano tulina abantu babika 3. Waliyo atatwagala. Nga n'owookola ekirungi ekyenkanawa. Nga naye tuligera tujjayo nnyina ku kitanda. Tali kwagala. Abantu ba social media bano, social media eringa nnyanja. Omuvubi agitunuulira n'alowooza wensuulirayo eddobo. Ag'ennyanja gagenda kujja geekutte kati gali eyo wansi. W'olirissuulayo ne lissulayo. N'olijjayo nga n'ekissi kye wataddeko bakiridde. Nga nalyo kalu lw'olimanya. Kale bafuuka bannange, social media tugyegendereze. Amazima yo nnyanja. Ne togisuubira givubamu nva. W'ofunanga omuntu akwagadde ku social media